Honorable Ssekikubo ayambalidde Sipiika Anita Among amwakyuzinze ku nsonga ezimu ezigenda mu maaso ez'okuba nga abantu bakwatibwa ne batwalibwa e Luzira. Mukwano gwange nkwanirizaako nnyo gy'ova gy'osinzira okuba ng'otuwuliriza bwe yeekumira ku UG Updates TV. Nkutegeeza okola ky'amaanyi nnyo okwekumira ku mayengo gano aga UG Updates TV. Baganda bange abali emitala w'amayanja, abali South Africa, abali e Dubai, abali e Qatar, Jordan, UK, USA, abali e Saudi, abali e Canada, nammwe abali e Saudi Arabia, nyongera mu maaso n'okubalamusaako. Mukola ky'amaanyi nnyo okwekuumira ku mayengo gano baganda bange abali eyo. Mikwano gyange mbeebaza omulimu gwe mukoze ogw'amaanyi ogw'okuba nga muyimirizaawo channel eno ne musubscribinga ne musharinga ne mukomentinga. Kituyambyeko nnyo okuba nga channel eno egenda mu maaso n'okuba nga eddoboozi lituuka wala, so that nti naye n'oba otaddeko comment yo ng'eddoboozi lyo ligenda kuba lituuka ddala ku oyo gwe kisaanidde okutuukibwako. Eddoboozi gy'oyagala lituuke lijja kutuuka, naye ng'omulimu gw'okoze ogw'amaanyi okutuusayo eddoboozi eryo kwe kusubscribinga. So genda mu maaso n'okuba ng'okubiriza banno nabo basubscribinga, nawe ate n'akusubscribinga genda mu maaso n'okuba ng'osubscribinga muganda wange ggwe yeekumira ku UG Updates TV. Mikwano gyange mbeebaza emirimu gye mutuusaako engalo gye mukola egy'amaanyi. Manyi si kyangu kukola ng'ate eno woowuliriza eno wookola naye mmwe mukikola. Mbeebazaamu nnyo ak'ensuso baganda bange mmwe abali eyo abeekumira ku UG Updates TV. Mukwano gwange mubaka ono amanyikiddwa nga ow'Emyoga County, Ssekikubo MP Ssekikubo ayambalidde Sipiika Anita Among, Sipiika wa Paalamenti ya Uganda, n'amugamba nti nno gwe ali emabega y'ababaka bano, gwe ali emabega w'abantu bano abakwatibwa. Amugambye nti nno Anita Among yayinamu omukono mu kusibwa kwa Deputy Resident City Commissioner amanyikiddwa nga Herbert Henderson Bulola. Omukwano gwange ali eyo ampuliriza. Ono nno Bulola yakwatibwa wiiki eri ewedde twabagamba n'atwalibwa e Luzira ku misango gy'okuba nga akolokota Sipiika Anita Among. Kati Mbaka Ssekikubo avuddeyo n'akulisizing ensonga eno n'agamba nti nno Anita Among gwe ali emabega, gw'alina omukono eri okukwata kwa bano abakwatibwa, naddala Herbert Henderson okuba nga yatwalibwa e Luzira, gwakirimu emabega, gwakirinamu omukono. Gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Ssekikubo anotinze n'agamba nti nno Sipiika wa Paalamenti Anita Among akozesa Paalamenti ya poliisi ya Paalamenti n'agenda okubanga nga akwata abo bonna abagezaako mukutisizinga omukolokota ku bigenda obukyamu ku ngeri gy'akolamu emirimu gye mu Paalamenti y'eggwanga. Omukwano gwange ali eyo. Ssekikubo amulumiriza n'amugamba omugwa kirinamu omukono, ababaka bano bonna bajja bakwatibwa, abantu bonna bajja bakwatibwa, okugeza nga Herbert Henderson Bulola gwe akirinamu omukono, n'omukyalo oli eyakwatiddwa e Nakasero mu kwekalakaasa ng'agamba ng'agamba Sipiika Anita Among agezeeko okulizayininga kubanga emirimu gye gimulemye egy'okuddukanya mu Paalamenti y'eggwanga Uganda. Gwe mukwano gwange ali yampuliriza. Ssekikubo bino ebigambo yabyogedde ku midiya we yabadde nga ku ttuwa ye eri Ankole ng'agenza okuba nga anoonya emikono egibulako omusanvu okuba nga aweza emikono 177 okusobola okuteeka censure motion, olupapula luno nga luteeka ku table ya Paalamenti okuba nga lutunulwamu. Gwe muganda wange eri ku bano ababaka abaana bafo backbenchers, parliamentary commissioners abeegabira akasiimo ke tuyita service award, beegabira biliyoni emu miliyoni 700. Gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Ssekikubo abuuzizza lwaki public egenda maaso n'okuba nga esirise nga bagisibye emimwa nga ate eraba ebigenda mu maaso naye tavaayo kwogera, eraba ebigenda mu maaso Sipiika Anita Among ng'agezaako okusiba abantu olw'okuba nga bamukolokota ku ebyo byakola ebitagenda bulungi. Lwaki eggwanga lisirise? Lwaki bonna babamyutinze emimwa tewali n'omu avaayo kwogera ate nga balaba ekigenda mu maaso ng'ate Sipiika wa Paalamenti Anita Among yakiri emabega kino kyonna. Bw'atyo Ssekikubo w'agambye. Agambye nti nno buli lunaku buli nkya
abantu basiiba bavuma Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni bamukuba mu katyuni bamukuba ng'alina omutwe omusongovu naye akimanyi nti ebyo byabufuzi tavangayo kukalakata oba kukwata oyo yenna eyali akikoze ate nga tusiiba tukiraba wano nga mu mawulire katyuni bamukuba bamwogerako amafuukule bamuvuma naye olw'okuba amanyi nti ebyo byabufuzi we bityo ebitambula teri n'omu gwe yali avuddeyo kukwata era akomekereza ng'agamba sipiika wa Parliament Anita Among wabanga tayagala mukolokota namwogerako namunenyaako ku bikyamu byagenda akola ng'wabanga yayingira obufuzi then asigaleyo ebyobufuzi abiveemu asigale mu nnyumba ye watu wagambye Mbaka Ssekikubo amugambye va mu byobufuzi ogende ewo obeere mu nnyumba tovaayo obanga toyagala kukolokota kwebyo ebikyamu byogenda ng'okola byobufuzi namugamba ebyobufuzi politics kazannyo ka kukolokota ate n'okuba ng'olina okubeera ne ba opponent kwebyo ebiba tebitambula bulungi yengeri yokka nze ndowooza muganda wange omuntu gy'ayinza okuba nga yeetereeza mu muntu aba tayagala muwabula namuvuma ku ekyo oba mu ngeri yonna ku ekyo ekigenda mu bukyamu n'oba nga omukritisayizinga ku kikyamu ky'aba akoze omuntu oyo aba tajja kuyiga lubeerera era aba tajja kukyusa kubanga njagala nkutegeeze nti nno omuntu wabanga talina byakola bikyamu kitegeeza tagenda kubanga ayiga ate bw'aba tayagala mugamba ku kwebyo bikyamu byakoze kitegeeza aba si mwetegefu kukyusa ku ebyo byagenda akola kati sipiika wa Parliament Anita Among wabanga tayagala mukritisayizinga ku ebyo byaba akola mukolokota ku ebyo byaba bigenda obubi mu ntebe gy'alimu kitegeeza nti tagenda kubanga akyusa mu bintu byaba agenda ng'akola gwe muganda wange ali eyo ye omubaka MP Ssekikubo agambye nti nno nze nno gwe mulundi gwange ogusoose n'okulaba sipiika wa Parliament ng'akyuzinga abantu abadetaininga mu makomera abatwala eruzira okuba nga bamwogeddeko ku statement ebyo ebitagenda mu kyamu naga nze simulabangako eyo y'ensonga lwaki Profesa yavaayo n'akritisayizinga n'agamba nti nno sipiika Anita Among ne munne deputy we Charles Tayebwa Thomas Tayebwa n'agamba nti no bano tebasaanidde kutuula mu ntebe eyo kubanga tebalina qualification, they don't qualify what we yagamba. Kati ne Ssekikubo avuddeyo n'agamba nti nno ye gwe mulundi gwe ogusoose okulaba sipiika wa Parliament w'eggwanga okubanga akyuzinga abantu n'abadetaininga n'abatwala eruzira olw'okubanga bamwogeddeko bakoze statement ezimwogerako ku ebyo ebigenda obukyamu mu ofiisi ye byakola gwe muganda wange ali eyampuliriza. Nkutegeeza nti mukwano gwange teweerabira ku subscribinga genda maaso n'okuba ng'osharinga commentinga teweerabira kubiriza no ku subscribinga eddoboozi ly'oba otaddeko sobola otuuka ewala gwe mukwano gwange ali eyeekumira ku Yugi Updates TV. Mbategeeza nti nno tubaagala nnyo.